Yonna gyesobeera nga otulaba mu kutuga Megaton Media tugamba nti nobeera nga osubscribinga likinga ate obeere nga osharinga muzadde Megaton gemanya babuuzaako yonna gye musobeera nga mutulaba tubeebaza mutufudde abakabi noga nti nabeeranga ku Megatron this time round ensonga za njawulo ogenda kuwulira ekyenjawulo ogenda kunyumirwa andi n'omukulu wano amaze ebbanga nga nnoonya twogeremu ku nsonga musajja mukulu wavunaanyizibwa ayina ensonga zagobeera nti asharingako naawe ali ku Megatron Media omanye obulamu bwe butambula omanye obulamu si bwangu bw'ali eyo gwamanya ebintu by'oyitamu omuntu amala kukunyumiza by'ayitamu n'oga siriimu nzekka nange bino nabiyitamu kumbe waliyo n'abalala ababiyitamu bwe bati omukulu mukyaziza olunaku olwaleero ogenda kumanya bingi ensi etambula etya abantu bayita mu bizibu ki abantu bayita mu kusoomozebwa ki n'ebirala bingi ogenda beera nga bifunira ddala wano ku mukutu gwa Megaton Media kalira tuula tusetule emboozi omukulu buuza ku bantu balamusizzaako mwenna abatulaba n'abatuwuliriza kya mukisa mulungi nnyo okuba nga nsobodde okufuna ate era kya mukisa mulungi nnyo n'okukyalako ewange kubanga obadde olina ebifo by'ompitamu tusisinkane nenkugane oyina compound yonna tolina osobola kunteeka n'enzimbawo akazigo wano lenti andikwabada wonna waggwawo wano wonna eri omusajja wasaawa laba eri biyumba bya nkoko eri simanya waliwo ki waliwo swimming pool swimming pool envaano mpugemuko webale kukola era neebuuza nti ebiseera bino ffe we tuzze tulabira ensi eno mu myaka gye tulina ne gye tutuuseemu okulaba nga ensi yakyuka lwaki yakyuka bingi bye twalabanga naye kati tetukyabiraba oli myaka emeka ndi myaka 57 nze nakulira ku mazzi ga nsuwa naye omuntu ate wakulaba tagikuwa lwaki ati nkula bulungi osanga omwana wa myaka 3 nga yenna aweddewo ayina emitafu mu kyenyi emba zisise bwe ziti kankubuulire embeere mu budde buno ebintu bye mukozesa nga mmwe abavubuka bye bafudde ab'emyaka 40 oba 50 aliwa kunywa juisi kulya sausage kulya nkoko yogurt nekunamira abanaku omwana n'omusiibya ku yogurt omwana n'omusiibya kimanyika tugende tukuleko enkoko mugundi zino zikunamira abanaku ebeera mu kima neegira bweki kakati ekyo tetujja kiteeka ku mbeera ya nsi tujja kiteeka ku situation egenza ekyuka oli ayinza okugamba ensi yakyuka naye nze ensi sinnagiraba nti ekyuse kuba nze akammonda akazungu nkyakalya olinga President Museveni muwogo nkyamulya otema kantu bwe kati kolya tolya nnyama tonywa mwenge sinywa mata sirya nnyama sinywa mwenge kati obulamu bwe butambulira awo n'okukozesa ebintu ebyandibadde bikuuma omubiri gwaffe nga tetunagenda ensonga lwaki onsanze nga ondabanga ow'ensanvu okulabanga owaabiri ondabanga owaabiri naye nga 5 mu 7 nga tetunagenda mu maaso yeggwaliwa yenze mukulu Ssebuufu Dawuda ndowooza sobola bannyonnyo kwegamba tetwetaaga we tuli ate twogerewo twagala nnyo okwasanguza saagala nnyo okwasanguza yeggwaliwa yenze gundi kati nga bwe nkunnyonnyodde nti ebiseera ebisinga nti embeera y'ensi n'embeera y'obutonde
etukyusizza nnyo. Ozaala omwana kifo kyomunogera ekyogero mubanaaza majaani. Gano gwe tugulamu owino mpaayo ekyebbiri ekyessatu kikubuzeewo ate woogula eky'ettaano tukusuuliramu kali ak'enjawulo. Edda bajjajjaffe baatunogeranga ebyogero ne babifumba ne batunyiga bulungi, ne kati mmwe abaana n'okugamba nti osobola omunyiga obulungi omutwe. Linda, n'omutwe gwetaaga okunyiga. Kati nze ayina enkoona tebanyiga bulungi. Kati bakunyiga bulungi. Ate kati bano abalina amasiga. Osanga omusajja alina amasiga omutwe gulinga gundi ekiti ekikomere. Baba tebabanyiga bulungi kubanga abaana abazadde b'ennaku zino bw'anaaza omwana yaba amanyi kikoze eki kiwedde. Naye nga fedda baatunyiganga ne batusiba nappi ne batukiiga kamwana mugimu. Ffe tuli ku dayipa. Ne batukuba ka pawuda ka night rose. Gwe bakuba pawuda ki? Johnson. Era ddala oli Johnson. Era siri bubi nnyo. Mwami Sebuufu. Essebo. Siri bubi nnyo. Mukulu Mega nakuyita wadde onsanze wange naye nga nze mbadde mu bwetaavu obukunoonya wabwoli, naye ate nfunye chance n'omukisa okubeera ng'osobola okunkyalirako wano ewange tusobole okugabana ku mboozi n'abo abatulaba wamu n'abatubuuliriza. Omuntu obutamanya gy'ava ne gy'alaga abatajja kutuuka. Bwe weerabira gye nvudde ne gy'olaga oba tomanyi. Abantu tebamanyi kituufu, abantu tebamanyi kiyinza kubanga kibeerawo wakati awo nga weerabidde gy'ovudde. Kirungi nnyo okumanya gy'ovudde. Kati gweoyinza okuba nga weerabira gye wasomera. Tosobola kwerabirayo. Naye okimanyi nti abantu abasinga bakweka n'amasomero gaabwe gye basomeranga nga gaali mabi nnyo. Era nange nyinza okuba nga eryange sijja ddyo. Oba agamu gaba gaavaawo. Omuntu omusanga yamaliriza okusoma naye nga gundi gyajjukira yekka gye yafunira diguli naye nga agasigadde gaasenguka dda. Nina obwetaavu bwe njagala okuyitiramu. Bwetaavu? Bwandibadde bwetaavu. Kiba ki ekyo? Onoonya mukazi? Kale ensonga. Wakati obwetaavu ku maka gano gonna genda bano wonna tebimala. Naye serabyewo mukyala. Ozze kunoonya mukyala wano? Siri kubanoonya. Era mbadde mmanyi banoonya abakyala kwe bali wano. Akanamba okagabe. Siri kubanoonya. Wabula nziza okugabana ku mboozi n'abo abatulaba. Oyinza okuba nga onneesiimisa mu budde buno ng'onneegomba naye nga bingi byempiseemu okuba nga otuuka wano wooli. wengi. Tebibadde byangu, lubadde lugendo lw'amaanyi, naye akulaba mu budde buno yalowooza okitandise leero. Abantu abasinga obungi yalowooza nti ŋŋenda kufuna leero, so ng'ate okufunako leero tojja kubeezaawo ekyo ky'ofunye leero nga tozze nga tokipulaaningidde oba nga tokitegeese mu ngeri ennuŋŋamu oba mu nteekateeka ennungi. Tulina okuteekateeka ebintu byaffe nga naye tubiteeseteese mu ngeri ennungi. Waliwo abateekateeka ebintu naye nga babiteese mu ngeri embi ennyo. Omuntu ajja beera ku Megatron kuno agambe nti mwami Sebuufu okuteekateeka kwaffe kumulumira wa? Okuteekateeka afa ki? Lwaki ayagala tuteeketeeke? Lwaki oyagala muteeketeeke? Nti ozaala abaana, ekifo ky'obateekateeka
obateekerateekera n'ogamba nti kambategekere ebiseera eby'omu maaso. ebizimbe obizimbye okoze buli kimu. Teri biseera bya maaso, n'obudde buno kye kiseera kyo, wabula olina kwanguwa okukola ekyo ekigwanidde okukola. Naye buli wogamba nti ebiseera by'omu maaso, tomanyi ddi ogenda kuva mu nsi eno. Leero oyinza okuvaamu, enkya oyinza ovaamu, leero oyinza ogenda ovaamu. Naye abasinga obungi ogaye enteekateeka ebalema nti ozaala abaana mu kifo okubateekateeka n'oyagala obateekereteekere. n'ogamba njagala nzaala abaana, oli muzimbire kalina, oli mugulire emmotoka, oli kugamba mufunire omukyala. Kale eyo teyandibadde ensobi, naye ate oba okitegese bubi. Omwana musomese, afune amagezi, amasome, si amazaale, kubanga amazaale gozaalibwa nago. Naye bw'oyongerwako gano amasome, kikwanguyira okubanga ensi eno osobola ogikola ki, ogiteekateeka. Kubanga nayo yakuteekateeka. Bwekulema okuteekateeka, kitegeeza ova mu nsi eno nga yo yeekoze eki, yekuteeseteese. Isibu kiri vice versa. Bw'ogaana ogiteekateeka, yekuteekateeka n'ekuteeka weeyagala. Era omuntu yenna bw'akugamba nti nkulekedde ensi, aba akukubye omuggo. Gwe nkulekedde ensi, especially abazadde. Abazadde era mbakuutira nnyo muleme gamba baana nkulekedde ensi. Omwana muteekereteekere, mulage ekiseera eky'omu maaso. Omulage nti kino kitambula bwe kiti, kino kitambula bwe kiti. Naye abazadde tulagajjadde nnyo ku baana. Twesuuliddeyo ogwa naggamba. Tubaleka ne bakola ebyabwe, ne banywa enjaga, ne bakola biki. Kati ebintu ebyo emboozi akuba tugenze wala. Tugende mpolampola, obudde tuyina. Tetwagala kujabulajabula. Kale ng'akalowoozo. Ateekako wifi ye, n'ateekako TV ye, ka video yakadawunloadinze ng'ali ku mulimu, atuuke waka akalabe. Kakati ate tujabulejabule. Kakati ekintu ky'abaana tubateekereteekere naye nga tubalaga kiki okukola. Nze era nvumirira nnyo omuzadde agamba nti nze oyo omwana sisobola muteeka mu mirimu gyange, oba obutamuyigiriza kyakkola, oba omukotogedde. Omwana olina mulaga kya kiseera kya mu maaso. Amaliriza okusoma, gwe buvunaanyizibwa bwe obugenda omunoonyeza omulimu. Amaliriza ekyo kye wamuteekamu, ekyo kirungi, kubanga oba omulaze ekiseera eky'omu maaso. Kale ako kalowoozo eri abazadde abandaba n'abampuliriza, ate naawe bw'obanga ndaba emyaka mito, oyinza okuba tonnazaala. Ninayo omwana. Olinayo omwana muwala muto. Mwana muto, ekyo kirungi. Kale ako akalowoozo kagabaneko ne bavubuka banno. Kyova olaba oli wano era nkagabanye n'abantu abasoba 10,000. Kimala bumaze ekyo. Ekyo kirungi nnyo. Kakati nakkubira essimu nga nkusumbuwa era nga nkutawaanya, ne nkuteerako message, naye nga mu butuufu ondeka ku bulutiiki. Obikkula n'owuliriza naye nga tonziramu. Naye nkuba amasimu ng'ogafuula bize. Nakkubirako essimu lubuno ngamba ndi bize mukama wange, naye ojja kunkubirako edda, ndi wano ndi ku leediyo. Neŋŋamba Saturday tokuba ssimu. Saturday kutandika ssaawa 6 paka ssaawa 8 mba ku leediyo nga ncapa. Tuba ne Namukasa nga tuweereza abantu. Mba ku leediyo. Kale mukama wange kati yenze nzuuno olwatuuka olugendo lwange nanze Ssebuufu. Omuntu ayinza okulowooza Ssebuufu oli omulala. Ono ali mukomera omugagga owa Payini. Ali mukomera avundirayo ensonga za kutta, ensonga za mbu kutta muntu. Ebyo sibimanyi. Ebyo sibigenda okusinziira ku mawulire. Ebyo tebinkwatako. Ssebuufu yenze gw'olabako, gw'osanze ewuwe, nga nzize okugabana ku mboozi
oba ku gye nvudde wange. Ebiseera ebisinga kye nagezezzaako okukugamba wali nga ntandika, abantu beerabira gye bavudde. Gy'ova oba tomanyiiyo ne gy'olaga oba tomanyiiyo. Biba bijja kkalubamu. Biba bijja kkalubamu. Naddala ku generation eno eriwo. Mbi nnyo. Nnyo. Abaana tebakyayagala kukola. Abaana baagala nnyo ebyenfuna. Abaana baagala nnyo ebintu eby'okumukeeka. Baagala nnyo babiyita byandola. Babiyita byandola. Abaana batunze amataka g'abakitaabwe oba g'abajjajja ge baasikira bagula amabuga. Kyekiri ky'ogambye batunze bye baabateekerateekera. So ng'ate pikipiki eyo gy'oba oguze. Batunda ettaka ne bagula piki. Ate nga oyinza n'okuba nga tomanyi nagivuga. Agiwadde ow'ekye wali wamwayo omutwalo. Awaayo omutwalo. Ate abaana atera ogimaliza ne bamugamba pikipiki yabuze. Awo luno kye baŋŋambye mbw'ogimugulira kakati ye n'aggyamu ebyuma ebiri oli gino n'akuteeramu ebifu kasa omugambako piki yo yiiyo awo. Kale ekyo nkuutira abaana ddala baleme kutunda bintu by'abazadde baabwe bye bamanyikedde ebbanga eggwanvu. Nga njagala okukubuulira n'okukunyumizaamu ku mboozi eno n'abatulaba, nze nga nkyali mwana muto nina ebintu bye nalabanga bwe by'otaalaba. Jjajjange lwaki muddiŋŋanye nti jjajjange yafa mugagga. Yafa bijjodolo. Nga mugagga kubanga yali mulunzi, yali mulimi, ng'alina amataka, nga mulimi wa ppamba n'emmwanyi. Wadde oyo yali musajja musogozi wa omwenge omuganda oba ogumanyi. Jalo gulo gwe bagerera mu byatu gwe balinnya. Ng'era ewaffe ku kyalo ng'omwenge gukubula ku mutala guli bagamba genda ewa Gunji yayiisa omuki omwenge. Nga jjajjaffe mukuŋŋaanya era yali musajja mukuza nga ne wootaba mwana we obeerawo waka osobola okubeerawo. Twabeerangawo n'abantu bangi. Nkunyumiza mpuliriza. Twabeerawo nga n'abantu bangi. Lwaki ndeese emboozi eyo? N'ebintu bye nalabanga ne bye ndaba kati ne nkaaba amaziga. Jjajjaffe nga bwe nkugambye nti yali mukuŋŋaanya, yakuŋŋaanyanga abantu bangi, gw'amanyi ne gw'atamanyi. Yali musajja alina amataka nga bw'omusanyusa nga bw'omanyi bwe baanywanga ng'afuna envuumo ng'asobola okuwaayo akabaanya n'agamba genda olimire okwo n'akugabira. Yakasukanga ejjinja n'agamba olaba ejjinja eryo werikoma wenkuwadde. Yali musajja mulunzi ng'alina embuzi, alina ente, alina enkoko. Ffe waffe tetwaggwerangawo ki ng'omugagga w'abeera. Era wadde ndi musajja musiraamu nakyuka ate ery'obusiraamu sijja dyogera naye nkyali kulira erya Dawuda. Yalina obusolo buno kati olwo ki ekyakukyusa? Magulu mampi butambuza ddyo. Ki ekyakukyusa? Buno basuuna bbeeni. Basuuna bbeeni. Nampwa bamuteekerateekera amasavu kuli magumba kuli. Kati obuntu obwo kati gwe ki ekyakukyusa? Yabuyinanga mu kyakyusa jjajja si ye yankyusa. Mukyala kitange kubanga ndowooza yasaba kitaawe asiramuke naffe abaana era twagenda okuzibuka kugamba okutegeera ennyo nga tuyingidde eddiini ey'obusiraamu. Emboozi mpanvu naye tujja genda tunyumya mpolampola. Atulaba asobole okuwuliriza ate era asobola okufunamu ekyokuyiga.
jjajjaffe nga bwe yali musajja w'amaanyi era nga musajja mulunzi alina amataka buli kimu. Kankubule kino Megaton nti abazadde bano balaba ate era bategeera bulungi. Mu baana abataano bazaala bataano be yali azaala yalina abalenzi 3 n'abawala 2 n'abawala 2 naye mu baana abo talina gwe yawa busika. Kikkirize kigaana olwo abuwaddaani aganye okubuwa abaana kati mu baana bwe baazaala ffe twali bazzukulu jjajjaffe yalonda omuzzukulu gwe yakwasa obuki taatawo ne bataata b'abalala tebabawako wadde n'akantu tebabakkiriza kusika. Kankujjira nti abantu bano abakulu amanya ki ekigenda okuddawo lwaki teyabawa busika. Wandimbuuzizza nti okibuuzizza lwaki teyabawa busika. Yalaba nti mu baana bano bonna tewali asobola kutwala maali ye mu maaso neweetaba obanga tewali alina buvunaanyizibwa, tewali asobola kutambuza kintu kye nga bw'akyagala. Jjajjaffe we yalonda omuzzukulu kuba ffe twali baana bato nga tetutegeera kiri awo. Bwe yalonda omuzzukulu nti alina omusikira nga tannafa, mbadde nkuyitiramu ku mboozi eyali ewaka nti yali musajja mukuŋŋaanya ng'era abantu we bali tulima nga kwegamba weeyagaza naye nga tutudde ku yiika 30 yiika 30 ez'ettaka nga zize. Jjajjaffe agenda alwala, olumbe lwamuluma nnyo n'azimba amagulu. Wali ku kyobusika nina kye ngenda okukubuuza naye tujja kituukako. Azimbye amagulu, amalwaliro gaali matono. Okutuuka ku ddwaliro kubanga eddwaliro lyaffe lyalinga kugumbulula, ogenda okunona eddagala okuleetera jjajja obulwadde nga bumunyiikiridde kubanga baamujjanjabangako ne bamutambuza mu malwaliro ne bamuagaawa n'agaawa naye ng'era mitala na ku mitala kye bayita baawadaddako. Jjajja antuma eddagala, genda oŋŋambira omusawo eddagala bwezino ndikola ki lyeneetaaga. Ntambula tuuka kugumbulula, omusawo saamusangamu nga bangamba agenda kujja ssaawa mmeka 4 nga ntuula. Olwo wakeera mmeka? Zaali ssaawa nga 12. Atuuka ssaawa 4 ne mugamba jjajja antuma eddagala bweriti ne bweriti. Nga ntuuka nga edda tewaalinga masimu toba banankubira nti oba jjajjaawo embeera mbi atabuse. Ngenda okutuuka okutwala eddagala nga jjajja ng'afudde. Jjajja akoze ki? Aluguzeemu obulamu. Tuteekateekayo okuziika. Tumala okuziika wayita akabanga akookwabya ki olumbe. Awo tutunuulira kiraamu kigamba ki? Mwami Ssebuufu, ekiraamu tebaakiraga. Ekiraamu tebaakiraga
nga nsonga ki ani yali alina ekiraamu ali eri alaba ayagala kumanya jjajjaffe yali musajja mugezi naye gwe yalekera ekiraamu yamuswaza yali ani lwakimwogera guyugira nti yali mugundi waffe bwati ne bwati yali muzzukulu oba yali gundi teyali muzzukulu nti omuntu asobola okulonda oba okutta omukago jjajjaffe yatta omukago n'oyo okutta omukago gwe twayitanga taata anti kati omukago edda baasalanga ekkundi lino kati tugeze nzisse omukago ne megatoni megatoni oba weddira nkima nga nze neddira mamba osobola okuba ow'emmamba kanti okuva mu kika ky'enseenene tokivaamu osigala oli wansenene naye nga oba ozze ewaffe mu b'emmamba nange mba nzizze mu b'enseenene kati osala ekkundi n'okola otya sala ekkundi naawe n'olisala ffenna ne tuddira emmwanyi ezo ne tuzigira ku musaayi ogwo buli omu n'akwasa munne n'alya tuba tusse omukago era tuba baaluganda ddala n'abaana baffe tebasobola kwewasaamu ate nga ndaba bano ab'emmamba ati nze nkubuulira ab'emmamba nga beekuba luswini era ndowooza ku mulembe guno abasinga obungi tebamanyi kintu kutta mukago kyekitegeeza naye omukago baaguttira ddala nga gwali gwa ddala era nga tuli baaluganda ddala olwo assa omukago ne gwe yateresa assa omukago gwe yateresa ekiraamu era ng'amwesiga era bwe yakyalanga ewaka ng'era tumuyita taata nkuwulira okitegeera bulungi era nga tumanyi nti oyo ye kamala byonna jjajjaffe gwatukwasizza okutambuza ensonga jjajjaffe gwe yakwasa ekiraamu nga tannafa yatulyamu olukwe mbuuza atya kubanga ffe twali bato bataata bammwe nkujjira kitaffe omuto muganda wa taata wange anzaalira ddala olw'okuba yali mukulu nga ye omwana omukulu jjajjaffe gwe yazaala nga ye mukulu w'abano yeewaŋŋamya ku busika ekira nti ekiramu baakikweka ekitegeeza yakolagana n'ono olw'okuba nti jjajjaffe yaleka omwana omanya omuzzukulu omuto nga yalina omusikira bano ne bagamba tebasobola kuleka oli omwana ate asikire ne bana abakulu olaba kiba kitoboka kiba tekikola musajja alina amataka alese ebikajjo neyiika neyiika alese emmwanyi alese pamba ente weeziri musajja bijjoddolo embuzi weeziri enkoko weeziri ono omwana agenda bimentinga atyo bikuuma ekiramu ne bakikola ki ne bakikweka era ne bakibuzaabuza oli ate ali musika gwe baakwasa obukiro gwe baateeka ku busika omusika oyo onansonyiwa ninamu kafulu katono nnyo omusika oyo ne tujja nga tutambula naye era nga tetumulaba mu buzibu era nga tumwesiimisa naye ekiseera kyatuuka muganda wange n'abalisa akayirigombe omusika n'afuuka ensolo ate ng'enkambwe tayiga eri kwegamba olaba empologoma
ndowooza yasinga ne ku mpologoma yava out of the blue n'akyuka yatandika yakyuka nga yakyukira kyekimukyusa. ddala ate nga mukambwe omusika nga bw'omanya ebyenfuna nga bwe nakunyumiriza mabega kaawo nti aba generation eriwo teyagala kukola baagala nnyo ebyobwereere baagala nnyo ebikolerere baagala nnyo ebintu ebyokumukeeka babiyita byandola ebyandola baagala nnyo ebyendola. mutwalanga jjajja ate era nga mutwalanga kitange kubanga omuntu waddira oli mu bigere kitegeeza taatawo bajjajjaawo bajjajja ate era yaaba omukulu w'olujja wadde yabifuna mu bankwetu. tewali yawakana buli omu yakkiriza nti mu butuufu oyo yalina otukulembera era nga naawe olaba asaana otukola ki bakulembera tukulembera. Ekiseera kyatuuka ye kyanzi afuuse engo n'okukwagula akwagudde ng'akwagula atya olwo n'okuluma bw'oteekayo engalo yamegga n'aluma ayinza ozikutulako n'otasigaza kyosobola kukwasa. jjajjaffe yali nga bwe nkugambye nti yalina ettaka ddene nga mu butuufu nga nawe musika tannafuna kirowoozo kisobola okugamba nti ka tundeko yiika era ekyo nga tumwenyumirizaamu nga buli we tudde ewaka tusange waka nga we waali era waki ng'olwo mu butuufu oba kyatya kitaawe n'ekiseera kyatuuka emyaka ne giyita omusika n'ayita baganda be zingenda tunda ne bamubuuza ogenda tunda bawe bataakuwa akubuuza nze ani mu luggya taata ate ombuuza otya temumanyi tomanyi nze muze mukulu w'olugya bamubuuza yeggwaliwa nze omukulu wa lugja mukulu wa lugja ssebo ng'omusika agamba nzi ayagala tunda akumbye kwebaza ettaka nti lyali ddene olwo ayagala tunda kiyiika zina 3 zonna kankugire kyakunyumizaawo opapa ki ng'omusika atandika kukola ki kumegulako yatandikira eri wansi kisenyi jjajjaffe yali alese kalitunsi omusika oyo senga mugagga nnyo kubanga yatandikira kalitunsi okutunda zaali yiika ezi n'atunda kalitunsi yiika 4 n'atunda kalitunsi kalitunsi amaze okumutunda akasente akafunye akalidde n'atandika okutunda ettaka yiika ku yiika awo namumulese tewali amugambako ne baganda be baalaba nabo ne batandika okukola ki okutunda kakati waliwo muganda we omu muto we n'amugamba naye bannyinaffe nga tetubawaddeeko bo baali bameka 2 abawala basenga namuganda naye bannyinaffe nga tetubakoze eki nga bo tebafunye tutunda yabuuza bazza mu kika balinawo wano omusaayi gwaffe tewaba ate nga bo nga bawala b'omugenzi baali balina ffuna nanti nekitaabwe yalekeera tabawadde talina gwe yawa okusinziira ku kiraamu omukulu ye yalaamira bazzukulu talaamirangako ku baana kuba ye yagabira bazzukulu era yalina n'omuzzukulu omu omukulu gwe yawa ye n'amuwa mu butongole nti gwe nkuwadde sowanyana Moses nkuwadde. Kati yakambuwala nnyo ku ekyo mugamba nti bannyoko nga tubawadde
yabuuza baza mu kika bazza mu kika n'ayomba nnyo n'abavumaavuma ne bano ne batandika okukola ki okutabuka nabo babitunzi nkulayira nga ntya Katonda sitya ggwe ne ku kijja afuyiika tewera mbadde mmanyi yatundako ekitundu okwogedde nkugambye ebigambo bino nkulayira nga ntya Katonda sitya ggwe tebatuuse basengula babazze mulimbo kali akatunde ne afuyiika tekola ki awali ennyumba ne wansi waliwo olengera we wali ebiki ebijja kati wano gwe wuwo ngono wange gwe wegulirawo lwaki wagula okumpi oba naye wewaŋŋamya bwewaŋŋamya waki wagula okumpi n'ettaka lya muzimu wano wange gwe wafunawo oti nagulawo nakola nensobola okukola ki okugula kakati amaze okutunda atunze musigaza afu ku kijja agenzi olwagendawo bw'agenda akomyewo yagenda nga ajjawuzi kutunda nga agenda kamu mazenga akomyewo mpulira agamba naye tulina okusamira agatta olwo abagatta tulina okukola ki okusamira empewo zitereere okusamira empewo si nnungi naye ng'edda zaali nnungi oba ze zamugamba ng'atunde simanyaawo sijja kunnyonnyola ku kintu kikwatagana na mpewo empewo tezimanyi si kyekyatuleese singa kyekyabadde kituleese twandibadde tukyogerako netwogera ku mpewo nga twogera ku mpewo kale oyongere olinoonyayo akunnyonnyola ku mpewo ate nze agaza kizenje wa mpewo aga kati tuzimbe ki essabo yagiyita nakasubi tuzimbe kasubi enzimbe mbagambye tuzimbe ki essabo kasubi ate onaagaana nga omukulu ayogedde tuzze tuli baana abasambye akadongo bakasambye abaleesesubi balireese ab'emmuli weddedde ab'emiti bakkiridde bagitemye gera wamu ge galuminya agibanzeewo aleese abasawo yabeereetera okuwanga ki empewo okuwanga empewo ekasubi okugibeezaawo basaze embuzi tusaze enti enkoko zigudde olwo nammwe mukkiriza omukulu agambye osobola okugaana anti nze ŋŋaana gwani nze sewennyini olina ogaanira mu luggya lwani it's okay bw'olikola olujja olulwo kati nga bondaba ewange osobola okugaana nti tukolerawo kino naye nga muli wamu wali tonnamala kwetereeza kyali mwana muto awo nkutegeera osobola okugaana tugaana omukulu akugambye tukole kino osobola okugaana kitaawo akutumye ku luzzi genda ku luzzi ondetera amazzi ate agenda otereeza empewo ogaanirawo kati ssebo engoma zibuze embuzi zisaliddwa nti twala tugende endiga abagudde ebigoba bigudde empewo zoogedde lwaki wewaŋŋamye ku busika akyegeza yali mu bya ddala kakati akantu ako yakawulira essabo eryali nga yalituumye ery'ekika lyafuuka erirye lwaki lyafuuka erirye yaddira sayidi eyiye ku baana baazaala ye mwennyini mwenye ye n'abateekerateekera okubeera obulungi abaabaganda baabwe basiraane
batandike okulya amakombo. olwo abiyingiza mu kikicaka Ebyempewo yabijjawo ng'alaba bya ddala ng'alaba bya ddala, kati n'akola ebibi n'agenda n'aleeta amayembe ne gatandika okutigomya ekyalo. Ffe ng'ewaffe batuyita balogo, era omwana omuntu waffe waka abo tetujja baziikirako, baziika kawungeezi. yasookera mu mpewo olwo nadda mu masabu. Kakati nkujjira tinkuze kutuuka wano nabiwuliranga buwulizi era nga njijja mpuliriza abantu bwe boogera nga sirabangako muntu ayali akozesebwako ekintu nga kimukozesanga omusajja. Nze okimanyi ekintu kyankozesangako emabega eno nga nakulazeeyo nga kikula bisyaga. nina pasita gwe nakyaza wano ng'ate yannyonnyola nti embizzi n'emisota mbu nga gikwata abakazi bajjanga mu kanisa nga bamugamba. Kakati njagala okugamba emboozi empanvu okuginyumya tuyinza okusulawo, ate bw'oliba onzikkiriza nja kudda n'ekitundu ekyokubiri n'ekyokusatu. Ebitundu nina bingi. Kati muzeeyi amaze olwo basindika ebintu bitandise okukusiyaga. Muzeeyi ate olowooza byansiyaga nze nzekka, famire yonna, ng'ennyumba gye twayitanga ey'ekika nga tosobola gisulamu, ng'ebintu bijja ne bikuba enju, ng'ebintu bikuba amabaati nga bikasuka amayinja, ebintu nga bijja biggula enzijji, oba weebase ekintu ne kijja kijjira mu kifaananyi kiddugavu nga kyagala okutuga kikutwala, oba nga ali wabweru kijja ne kiggula oluggi n'olwagana n'ekintu naye nga bw'oba olwana teri ayinza kukuwulira, kikutuga ne kikutuulako. Mina mukwano gwange bino ebifaananyi nabirabyeko mazima Katonda mu ggulu. Ayina story gye yannyumiri, yabadde story kati nze mu kubino omanyi ebintu ebyo sitera nandaga ebifaananyi. Ayina muganda we bamuddusiza ekiro kyonna kuva ssaawa 3 paka ssaawa 12 ez'okumakya. Yagenza okukeera ku makya ng'ebigere bizimbibwa ebiti n'ebifaananyi ne babindagako. Kakati nno nze njagala okukubuulira nga byeddugavu bya bbula. Weebale nnyo. Njagala okukubuulira ebigambo bino. Omuntu asobola okukeera ku makya ng'eriiso lizimbye naye nga yasuze nga mulamu, n'akeera ku makya ng'eriiso likoleze eki lizimbye, olowooza kiva ku ki? Nze nakeera nga ku makya ng'amaaso gazimbye gano, nenkeera ku makya ng'amagulu gano gazimbye ng'amagulu gannuma, nenkeera ku makya ng'omugongo gunnuma, mutaka wange nga takyayimuka, ng'ali bw'ati ali kuyigiyigi bw'ati. Tosobola. Ebintu biri byatuulanga mu kifuba. Nze nkugambye atannayita mu situation gye nali mpiseemu tamanyi. Oli ayinza okugamba nti okufiirwa bwe bulumi obukola ki, oba okunsiba bwe bulumi obukola ki, naye waliwo ebintu by'osobola okuyitamu. Nze nkugamba ebigambo bino, kitaffe yatuloga kubanga nze natambulanga ne ŋŋenda mu Masabo. Bwe nagendanga mu Masabo nali naakatuuka bwe nti nga obukuku buleekaanira mu mutima. Obukuku
ngamba obukoko buto obukoko obuto ng'obulabika naye nga bukufumita muli munda. kati gundi ye ey'okubaloga yali afaaki Anti kati yali ayagala ye abaana be babeere bulungi. Kati bano baganda ffe tusiraane tubeere nga tuli bubi. Era buli mwana ateerwanako mu kika kyaffe kwezuula yasigalirayo. Ali awo bintu byamusobako. Nze nyinza okugamba nakeeranga ku makya bwe kugaa nti amaaso gano nga gonna gajjudde ebinyinyi nga gakulukuta bwe gati nga nnuma omutwe ng'omutwe gunnuma nnyo nfuna bulungi nga nsannyalala amagulu ng'oyinza okugamba ninga wa myaka oba 80 mpulira nga nvaamu olusu olubi mu nnyindo muno nga muvaamu amasira okitegeera. Naye ekintu kiri buli we kyammalanga okunneebakako okusiyaga ng'omugongo guno nga ninga gwe bakugamba oba kugamba oba gwe bavukuba. naye omuntu gwendera okukyaza wano Naalongo Kitone omanya annyumiza nnyo emboozi mbu waliwo ekisajja ekikozesa abakazi ekiro era omanyi ntero nnyo biteekamu okusaakamu kiyitaayitamu. Nze kiri tekyali kikazi bwe kisajja ekyo kyali kisajja era kyansiyaganga naye mu kunsiyaganga ne baganda bange abawala era byajjanga ne bibeebakako beno ne kikuba nini olw'okuba nti yabisindiikiriza bijje bitulugunye ffe ng'omuntu okuba nga omala ebbanga nga tosobola kgenda mu kaabuyonjo kikubembaga ne kisiba nayo sitapuli ng'ofuluma musaayi manye embeera eyo wali ogiyiseemu era teweegomba kiyitamu era sijja. naye ekisinga okuleeta obuzibu abantu baffe baagadde nnyo ebyenfuna naye mpa abantu akalowoozo naddala bataata oba bamaama muleme kwekubira sayidi. Omwana wa muganda wo aba mwana wo, omwana wa sisita wo aba mwana wo. Omwana buli wakeera n'akeera ku makya n'akubuuza kojja wasuza otya okuguba musaayi gwo. Naye abantu ebyenfuna oba ebika byeyawudde mu ngeri y'ebyenfuna baagala nnyo ebyenfuna. Abantu baagala nnyo ebintu byenkugaa nti ebintu by'okumukeeka. Abantu bajjayo amajambiya owulira abaana tobiraba gataliiko nfuufu mbirengera naye nga byanfuna bibakoze eki bebatabula ate bitali byabwe batakolerera. Weebale nnyo n'abantu okuyingiza ebyawongo mu mpewo nakyo kikyamu. Tojja kwagala byanfuna oddire lubaale oba empewo ozireetemu oziteekemu amayembe oba okoze zigati mukwayi. Weebale nnyo bw'oba ng'okimanyi nti okkiririza mu byobuwangwa kkiririzaamu naye toteekamu ki mayembe. Bw'oba okkiririza mu Katonda wa Afirika beera ne Katonda otogattika okube Katonda ate okube ne. Weebale nnyo naye abantu balaga ekifaananyi wano kungulu nti bayonjo naye ate munda baki babi ye gundi ye taatawo oli bakyafu. Abantu bateekako entalabuusi n'abikka omutwe seeka aji naye nga muntu muki omuntu ateekako sapuli father n'ogamba nti oyo Katonda w'oku nsi kumba ate Katonda wa wansi. Kumbe kiri ayambadde kyambale naye omutima. Naye nkukkulumira jjajja we yakwasa obuki obusika eddaami kubanga yakyusa omukulu bye yagamba. Nenkukkulumira n'oyo ayeewaŋŋamya ku buki ku busika kubanga tebwali buki bubwe tebwali bubwe. Tulonde
abasika mu buwandiike tubuteekewo ne ebiraamo ebyo tubikwase abantu betwesiga. Megaton kino kirabire ku nze ate era ekyo nekyo kyowulidde. Bw'oba nga olina ekiraamo ng'obadde wakiteresa gundi n'abalala bamanyeeko gende mutte omukago. Okubonaabona kwange kwali kungi naye okusinziira mu mbeera gye nayitamu nakakati wendi ezziga ly'omusajja liva wala nandibadde nnyolwa nnyo nanyolwa dda amaziga ne ngakaaba ne gaggwayo mu kiwanga. Naye waliwo abali mu mbeera ng'eyo bangi. Abantu bagula ebintu n'abiteeka mu mpewo, abantu basaddaase nnyo abantu. Olina akwata omwana we n'agamba nti nze njagala bugagga n'amuwaayo. Bino bizulo by'ewaka. Waliwo eyanyumiza kyova olaba n'aŋŋamba nti waliwo omusajja yali mugagga kati nga ekyana kigenda kivuga n'azaala kizzolo nga kyekirimu obugagga bwe mbo nga kivuga emotoka kati lumu omusajja agenda n'akikuba. Abantu baagadde nnyo katono akitta obugagga bw'omuntu ne bugira bwe. Abantu baagala nnyo okugaggawala abantu. Ate abantu baagala nnyo okukozesa siriki. Siriki yaani okuloga gundi kamuloge lwaki agaggawadde, gundi kamusiraani lwaki agaggawadde. Ebintu byenfuna bino si byakuloga mukisa nteekateeka za Mukama Katonda. Naye nga naawe ate olina okukola ki? Okulwana. Nze senga seerwanako nakweggyako bintu bino senga siri bwe nti. Kale gwe weerwanako otya? Okwerwanako lwali lugendo olw'amaanyi. Okwerwanako neerwanako mu ngeri nnyingi. Muganda wa taata senga wange omukadde oyo gyali mulamu ate mabukofu naye emyaka gimuwubidde akawero. Naye buli we mulaba bwe nti ngamba oyo Katonda wange ow'okunsi. Maama wo ye teyalwana? Maama wange yafa nzaala nga kitalo. Oli mulekwa? Yali yakamala okunzaala Mungu n'amuyita. Nze senga tondabakuwa kubanga okukula n'okutuuka wendi nayitibwa mu kusomoozebwa okw'amaanyi eri ba Step Maaza balwana eri gye bantwalanga mu mikwano bakitaffe nga asanga yakola ki yajoloola asanga yakola byayagala. Kale tebyali byangu. Naye okuva mu lugendo olwo mu mbeera okwerwanako senga wange ye yannwanako bambi yantambuza yatuuka n'okunsabiranga ekiro essaawa 9. Essaala ya Nambwayo. Nambwayo ssaawa ya Nambwayo ssaawa 9. Tomanyi gundi mukyala Sona Beni muwulira anti ye ngenda nenkebera status ye essaala y'essaawa 9 banzibu nnyo kati ffene tunazuukanga ku 9. asabira ani ate? Ye yesabira mbu essaala y'essaawa 9 njawulo. Kati senga wange oyo yazuukukanga twazuukukanga ekiro nemusabako netusabako naye ate era embeera nekola ki nga yeeyongera kusagguka. Mukulu aloga akyaleeta nga mu butuufu n'engalo zino zitandise okuzimba olw'okuba nti nafunamu obulwadde nakosebwa nnyo olw'ekintu kiri ekyajjanga nekikozesa. Natandika okuvaayo ekivundu wansi ng'omusajja omukulu okumusiba nappi kuva ku pampa eziriwo obudde n'enappi ziri nebateekako n'ekigoye ekya bbulaaka nga buli wootambula bwoti balaba omuntu
kwegamba omanyi omwana omuto nga addukana si byangu omanyi omwana omuto nga addukana yenna ng'olaba watandise okuvaayo oluzzizzi olw'okuba nti nayitiranga buki buyitizi naye nga buli wempita bwe nti nswera nga mpunye ekivundu enswera zinnookaku era nga senga wange tanzikiriza na kuva mu nju wadde okundabako naye nga babuuza omwana oyo yabakyaba okukyalo naye nga tasobola kwogera nti aba kiriku ekitinwa ekiti omwana ajja kuba bulungi naye nga saalina bulwadde nti mulwadde abantaddeko dripu oba banzijjanjaba nedda abula olw'embeera eyandeetera okuba nga nfaanana omuki ofaanana omulwadde kakati senga wange oyo bambi yantambuza yantwalako ne mu kyaki emu gisobola kwogera gye bagamba wali amaanyi ag'enjawulo naye omufere ali mu makanisa omu simanyi nedda olina okumanya nze gundi Namukasa oba ye yabinyumya bweyina mukwano gwe yali yamenyeka okugulu ebyaddala Namukasa nkola naye kati bagenda mu kyaki emu mbu yeetaba mbu abalema mudde wano ye yali mulema ebyaddala mbu okugulu kwe kwagira kumbe n'atamanya nti bali abamu abalema basiteginga basiteginge kati ye n'addamu muli babaga kati musuule emiggo agusuula kumbe bakamuteekako ekipulasita mbw atambula yamenyeka bumenyesi ne bamugamba muteeke emabega ebyaddala nno yabinyumya naye nze ebyo sijja kubyogerako kubanga saagala nnyo kulaba bintu twangira bizinesi z'abaana saagala kutuuka wanta ate nyonoone gwe gendayo naawe weerabireko bw'ofunayo ky'ofunyeeyo bw'oba tofunyeeyo era sirika kubanga tomanyi kiddako ate tomanyi kiddirira senga wakutambuza senga wange atambuza makyaki akututte buli wamu atutte paka wa nze nnyinza n'okugamba senga wange alina we yantwala eyo sayidi z'ebusuga kyalo bayitawo awo nja kwogerawo kamuli waliwo akatundu bakayita Kisozi naye musajja oli alina ekintu kye yankolera yagezaako yawadaawadako mu kuwadaawadako senga wange anzizaayo ogwokubiri musajja oyo bambi ensanga nga yafa batugamba mu weeks bbiri tumaze omuziika n'entaanaye erikolaki naye nga ndabye maze okulaba musajja ono ayinza okuba akola ki ayinza okugezaako okugezaako bambi yagezaako yafa agezaako akati netubembuuza senga kati ki ekiddako ndaba ono abadde agezezzaako naye mungu amujjuludde nagamba tugendeko mu ekereziya katolika tukube ku kabonero munyokeze kaba faaza n'atusabira amba mujja kuba bulungi naye era byakola ki byagaana byagaana byalema kati senga yalina mukwano gweyo sayidi z'eggomba amunnyonnyolamu bw'amala okumunnyonnyolamu mugamba naye nkwadde waliwo olugendo lwenjagala otambule ojja otuukeko eno olabe agendako munda eyo sijja kwogerayo bantu kyebali eyo baali bangi twasuulako ennaku nga nnya n'agezaagezaako n'awadaawadako nendaba ngaembeera egenda ekola ki eterera naye muganda naye omanyi senga nze nkubuulira amazima nze nkuuyi ebintu
ebikwatagana n'okunaaba eddagala bawuli asala Baba, enkoko. Kati nno ekintu kye neewuunya okimanyi nti baasalanga enkoko ne bakuwa omusaayi n'obuno ne basala enkuku ne bateeka mu ddagala n'onaaba ne bakugamba leeta akataasa funa akataasa akabbulu kabbulule buli kimu bakunaazizza amata bagatta kwegamba negamba senga omanyi sidda mu ebyo nkooyo okunaaba eddagala oli ajja kukunaazaamu n'eddagala erikolaki erikusiraanya buza senga ne muganze mbikoze eki bayitawo akawanga ngenda ngiraagiramu mpola mpola. Kati one day senga agenda waliwo mukwano gwe kale mukwano gwe genda amuwa ennamba y'essimu namugamba musajja oyo ye musomi wa dduwa yagenda okubataasa asiwa kataasa kabbulu ye musomi wadduwa akozesa kitabo kitukuvu Qur'an. Nemugamba nti bwe kibanga kukkiriza nti omutonzi waffe yagenda okutuyamba tugende ki ne Qur'an. Kakati senga bw'akuba ennamba koolo zaali teziriiko agiddiŋŋana nenkera wayitawo nno wiikisi nga 2 ng'essimu tezikola ki teziriiko. Kakati senga ennamba eyo agigezaako ku WhatsApp agenda okulaba ekoze eki amuzeemu aboogedde amubikkulidde message boogedde. Senga tutambula tukola ki tugenda mu butuufu tukkirize tugaanye Katonda wa Afrika gyali Katonda ali buli wamu naye ne Katonda ow'ekitabo ekitukuvu gyali luweekola butuufu omusajja kino kyendiko omusajja yanzubula oba yangogola yakwambulula okwo tekuba kwambulula kuba kujjako sereki akuggyako amasitaani omusajja alina akabaani ke yanyookeza ne kansonsomula zenna alina ebintu bya yiro bye yakozesanga ne binsonsomula zenna netutani kati omanye okubanga oyasimula ne wavaayo ebintu bibanga biringa ebivunyuvunyu bino ebyeru tulira wali oyasamuddeko ne muvaayo omufo kyovaayo emenyera ne muvaayo ebivunyuvunyu nga bigwawo bwe buki oba wali olabyeko ku kigundi ekiwuka ekibeera mu ndiga endiga bwe yasimula bwati waliwo ekiwuka kiri ekigisuumubwa kimanyi okuvaayo awo kati nange bwe nasimula bwe nti ninga yavaayo ekiwuka kiri ekyendiga ekyomumutwe zenna nentandika okukulukuta emenyera zenna nentuuyana zinnaamazi kabaani naye yabaako n'eddagala lyanjira awo nansomera Qur'ani nenda okuwulira omubiri gwonna gutandise okuseetinga gwonna ne guvaamu amazzi ne gutulukuka naye nga ntudde kagoye akeeru era navaawo nga akagoye konna kajjudde amazzi emabega eno yonna nga watadde naye wavaayo ebintu sijja bikunyumiza byali bibi nga biwunya nga biringa bya bbulaaka omuntu okuvaayo envunyu nenze navaayo bintu bya bbulaaka biringa bino bisigga wali oba mumanyi wamuwulira manyi ovaayo ebisigga nga biyitirivu byonna ne byanjala awo akagoye akaali akeeru ne kafuuka akabbulaaka
luumu ya Hajji yonna eryo lyali ddogoti. luumu ya Hajji yonna yonna n'esooka ewunya ekivundu n'abaaliwo bonna bonna ne badduka ne bagamba kiki Hajji ozibukudde ttooyi oba abantu babiri kwana mingi weesige biki bitono kola obuntu bukuwa abantu bakuwa abantu naye abantu abo be bagenda okuvaamu abantu abaki abalungi oba ababi tukuleete mu paati 2 tukulinde mu paati 2 tuba bisingawo. Kaakati nandi badde nga bw'oba onzikiriza nensobola okuba nga waliwo anfaanana oba yali anfaanana oba aneefaanaaniriza mu mbeera eri seeno mu mbeera eri naye ng'alina obuzibu lwaki tompadde mu kisoogo nensobola okubayambako at least ogenda batwalayo ayina ekizibu gutwala nemba sibatutte eyo anti ali era ayinza okugamba kanfuna ntwala butwazi ate kati banamanya wendi bawe enamba yange abajja kunsumbuwa tebansumbuwe gwe bawiiyo yakkubira nti ega bawe yange gwe bawiiyo kale nga bwonzikiriza enamba ziri 2 waliwo 0778 92 91 41 bayinza ogikuba nga teriiko ne bakuba ku 0789 63 19 6 gwe bakunoonya ojja batuusa bwati abantu abamu balina enkola ani kati omanyi twazudde abafere bangi babeera ku mareediyo okwo kaakati munaaye enamba kanku enamba y'omuntu ajja kukuyamba nze kati gwe wennyini alina ekizibu kye wayitamu gwe bakubira njibongere 0778 92 91 41 oba 0789 63 19 6 wagikuba nga teriiko ng'agenda ku WhatsApp naye mpa akalowoozo ndabwo ng'oyagala okunsiibula ne kacyayi kakyalimu nkyakunkuwuliriza mpa akalowoozo tonoonyanga byanfuna mu makubo agatali malungi bugubugu si muliro tozimbanga mutima olw'okuba munaafunye naawe ojja kufuna bangi batambula amawanga n'agenda okunoonya obulamu nesooka weezuule sooka weenoonye nga tonnalinnya nnyonyi mukusoyinza okuguleka wano oba okugenda n'opaala n'ogenda gye gutali bw'osooka ne weebuuza lwaki bw'ogenda eyo embeera etabuka kitegeeza wali olina sooka kwezuula abantu bangi tebanneezuula bantu tebanneezuula ovudde kuno ng'oli bubi kyoza gy'olaze binaaba birungi kibuuzo kikulu ekyo kibuuzo kikulu ekyo kitegeeza nti omukisa gw'olinnya nagwo ennyonyi n'ebisiraani byo olinnye nabyo mwami Sebuufu twagala tukomyewo mu paati 2 munaaba ompadde akakisa twogere ebigambo ekirungi abantu bajja kukubirako mwogere twagala tumanyi okuumya oti ettaka lino lyonna ndaba ebiyumba by'enkoko eby'ente embaatakabuzi kugamba gwembeera emwanyi wetumaliza wano ngenda kukulambuzaako kati tuli mu kamera mbadde njagala mu kamera
musibe bulungi mweraba.